enima eya dodo oba greens. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulimi n'okulwanyisa obwavu mu maka waliwo ekitongole kinnakyewa ki Miss Black Foundation ekitongoza ekifo omuli endokwa z'ebirime eby'enjawulo ezisoba mu kakadde. Ekifo kino ekitongole kigamba bakitandika oluvannyuma lw'okuzuula nti abalimi mu Kamuli baali babonaabona n'ensigo enfu ezitundibwa akatale kw'ossa n'eddagala ly'ebirime. Ng'eno eteekeddwamu ssente olw'ekigendererwa ekyokugezaako okulaba nga tugezaako okusalira amagezi ekimu ku bulwadde abalimi bangi basinga okusingaana obwa ebikozesebwa ebingi ebiri ku katale ebitatuukana na mutindo. Bano bagamba endokwa balina nnyingi nnyo kale nga baaniriza buli muntu agenda afune asobola okusimba ennimiro. Greenhouse eno egenda kubeera ng'ekozesebwa okukola endokwa ez'enva ez'enjawulo nga kabeji, spinachi n'ennyaanya ng'egenda kuba erina obusobozi obukola endokwa ezituuka mu kakadde kalamba buli mwaka ezo eka nga 100. Enteekateeka eno eyaniriziddwa nnyo abakulembeze b'ekitundu minisita wa Kyabazinga ow'ensonga z'abaana n'abavubuka Veronica Kagona agamba enkola eno etongozeddwa yakuyamba okwanguyiza abalimi emirimu gyabwe naddala okulima ebirime ebinadda. Abantu basobola okubona ennima eno ebayamba etya nti yegwe ekiri mu kiva kitya mu beedi okutuuka mu nnimiro y'omuntu wansi era kirina kubanga obutonde bukigemagayina butya. Bw'atyo atadde abantu ku nninga okufuba okulaba nga balima emmere okusobola okulwanyisa obwavu mu maka nga balina gye balya n'okutunda. Oba neiva at least omwami kimwanguyira okuleeta akamere, omukyala akabudde oba n'enkoko kitwanguyira ife abasaadda okuba nti batuleeteraku ekintu eky'endawulo ekindi oba omugemeireku saabakyala nga tukaali kulowooza kujja mu senta twali basabye nti tube waka tukola ebintu bino wooli kulirira nti ozira ka ssente mu kiseera kino osobola okuba mu maka ago wabanga olina akalimu n'oguba muyigo mulala. Abantu ba agriculture munsi muno eno busoga tebagifiireeko tiba tufiireeko kuba butinguli tuli kumanya fruit fly niki dragon fly niki ne buno obumiyirizi buno which disturb the crop, so kino kiba ekyokwega. Ye Kalooli Ndizaala ssentebe wa Kamuli omulonde ategeezezza nti olumala okulayira omwezi ogujja ebimu ku byagenda okusooka okukola kwe kulaba nga amasomero gabeera n'ennimiro okusobola okulima emmere. Kubanga ife twakulira twayiga okulima, can we make it comparison nti okuva ku P5 okujja emberi wala abaana balimenga kuli lwakuna ku isomero gye baliisomera bategeere nti ekolima School garden dajawa zino mu wiki nga 2 zijja kuba zitusoka